Mu kitundu kino ekyokubiri ku personal hygiene tugenda kutunuulira ensobi abantu ze bakola ku bugoye obw'omunda n'engeri ennungi ey'okwetangira infections candida ne UTIs. Ekyokubiri bassebo ne bannyabo ngenda kuwa tips ennungi ku pants zo era nkuwe n'ebyewuunyisa eby'enjawulo ebiri ku pants zo gwe by'otamanyi. Nkuwe akawonvu n'akagga ku buli kintu kyonna twongereze ku part 1 gye twafundikira era nkuwe ne tips ennungi ezigenda okuyamba okuwunya akawowo ate era n'okusikiriza buli muntu akutunulako. Neegattaako mu vidiyo eno nga nkutemera akawonvu n'akagga akakwatagana ku musomo gwaffe gwe twatandika n'ekitundu ekisooka ate tubeere nga tulaba we tunaafundikirira olwaleero. Mbalamusiza mikwano abali mu kulaba vidiyo eno. Oli mupya nkusaba onyige ka subscribe ku Labuka TV oba weegatte ku mukutu gwaffe era onyige ka notification osobola okubeera ng'ofuna obutambi bwaffe. Bassebo ne bannyabo nze Daniel Balamaga ku Labuka TV. Oba gwayagala okwekulaakulanya ne tekinologi ng'okola ssente ku social medias weetaaga content omulungi ayinza okutumbula emikutu gyo. Tukugamba nti tuteekateeka content mu packages ennungi era ku topics zonna gweze weetaaga. Beera ng'otwekwata era nga paketi yaffe esooka osobola okugijja mu vidiyo zonna z'oyagala. Mu biseera bye eby'omu maaso vidiyo zijja kubeera nga zikuwa akasenteko akagenda okuyamba ate mu bintu eby'engeri endala. Ate era naawe ali eyo ng'oyagala mentawo ow'ekyama oba omusomesawo anaakusomesanga ku masomo ag'enjawulo omuli ebyafaayo eby'enkulaakulana obuwangwa n'ennono eby'omukwano na buli topiki yonna gwe gy'owulira nga weetaaga oba ekibuuzo kye ekikusiwa na buli kimu ng'akwanukula mu budde bwo bwonna bw'oyagalidde. Nja kugamba beera ng'onneekwata mu ngeri ya nkolona kambi. Ennamba yange konfunira akagata 256 749 46 10 butereevu ojja kubeera ng'oyogera nange era tujja kubeera nga tutambula bulembwe nkubiraako tutambule FMB. Bassebo ne bannyabo we twakomalira we tugenda okutandikira era nkusaba gwe bw'obanga waakatwegattako abataafuna part 1 bw'obanga tiwafuna part 1 nkugamba genda ku mukutu gwaffe ogwa Labuka TV obeere ng'owandiika mu personal hygiene part 1 ekitundu kino ogenda kubeera ng'okifuna era kyamakulu nnyo okusooka bw'oba omaliriza vidiyo eno nga gy'otandikiddeko kyamakulu ate okunoonya ekitundu ekyo nakyo n'obeera ng'okigattako n'oyongera okugaziya n'okumanyawo we twatandikira nawa we tuli olwaleero. Bassebo ne bannyabo katutandike n'ensobi abantu ze bakola ku bugoye obw'omunda. Obugoye obw'omunda bwe tubwogerako mulimu kinaki? Ekisooka tuyinamu obugoye obw'omunda tuyinamu pants zonna sitwawudde oba za mukazi oba za musajja. Ekyokubiri tulinamu half pet. Ekyokusatu tulinamu bikers. Ekyokuna tuyinamu vest kubanga vest ffenna tuzambala oba musajja oba mukazi era nduuza kyamakulu buli muntu okuzambala waayi kubanga zituyamba okunuuna entuuyo. Kyabulabe nnyo okutambula nga tuyambadde vest n'osanga omuntu nga yenna olugoye lumumyimye n'atuuyanira yenna olugoye ne lumukwata ne lugira. Ekyo nno kyabulabe nnyo era oteekwa okukyewala oteekwa okubeera ne vest kubanga yo gye tuyita efulano mu Luganda. Efulano omunuuna ntuuyo tigo gutuyamba okunuuna entuuyo. Ebyo byonna nga tubivuddeko ensobi esooka abantu gye bakola kwe kwambala olugoye oluyuliseeko izira era n'okutta kitta mu lulimi lw'abantu abagunjuse okwambala akamu ku bugoye bw'omunda nga kaayulikako. N'osanga omukazi omukulu ng'ayambadde nika yayulikako kaakati ate gwoba weewuunyisa okuggyako nga totya kuswala naye ate mu mazima oba oswaza. Tubalaba bangi abakyala maama tendeka omwana omukuze ng'omugamba nika bw'emala okuyulikako bweti toteekwa kuddamu kujambala
Ezo z'ensobi abantu baffe ze mukola n'osanga ng'oli agize akaviiri ke akagize bulungi ataddeko aipenso naye ng'ayambadde nika nga yayulikamu. Bannange kiswaza nika tibangako yakakadde era bw'okikola gwe togwanidde na kubeera kataala wabula ate gwe oli kando ya 5 kubanga ekyo tekikkirizibwa. Abakyala mu kikomye beppo nammwe abasajja ng'omanyi oyambala ki andaweya kyayulikako. Waliwo mu bugunjufu obugoye bw'omunda tebabutunga. Bwe tusanga ng'otunza akatambaala oba afpet oba nika oba bayika tumanya bumanya gw'oliko ekizibu. Obugoye bw'omunda tetubutunga. Abakyala mweswaza mwekka bwe tudda ku bakyala abasajja tubateeke n'ebbali. Nika tutandikira ku siringi 1000 eriyo ey'ebbiri eriyo ez'essatu okudda waggulu mu butuufu n'obeerawo n'oyambala nika eyayulika ku nika ez' 3000 oba 2. Ekyo ekintu kya bulabe nnyo era toddangamu na kukikola. Ekyo nga tukitadde ebbali bassebo ne bannyabo katutunuulire ensobi ey'okubiri abantu gye bakola era ku bugoye bw'omunda. Tunuulira akafaananyi ako kenkulaga. Mukukola nsobi yonna gw'abadde akola ensobi eyo mu vidiyo eno toddangamu kugikola. Bw'oyozanga obugoye bw'omunda bwonna mbukumenyedde tetubwanika wabweru. Wano we wali entandikwa ya vidiyo eno. Ekisooka obugoye bw'omunda tetubwanika wabweru wabula tubwanika mu kisenge oba mu kinaabiro bwe kiba mu nju. Mu kisenge kyaffe bassebo ne bannyabo tufunayo akafo kwe tussa gundi ya peeke zaffe ng'eriko peeke zaffe zetugenda okwatisa obugoye buno. Si bya kuzingazinga n'okanyuga eri na buli kimu. Gundi eyo eri mu kisenge oba mu kifo kye tufunye kwe tussa obugoye buno bwe tumaze okwoza. Tokola nsobi ate n'ossaako obugoye bw'otannayoza. Ekyo tekikkirizibwa. Bw'oba oli ku mizigo olutimbe lwe lwawula ekisenge n'eddiiro weewalirenga ddala okuuza n'otayanula bugoye bwo ku lutimbe we wabwanise. Tukimanyi olutimbe kati lukolanga waya kwe mwanika engoye zammwe ezimu. Bw'oba oli ku mizigo weewalenga okoozanga n'oyanika. Bw'oba oli ku mizigo ng'olutimbe lwe lwawula ekisenge n'eddiiro weewalenga okoozanga ate n'oyanika waggulu ku lutimbe ate n'otayanulayo by'oyanisa olw'ensonga 2 z'engendo. Ekisooka bw'oba omanyi onaafuna omugenyi kyangu nnyo okugira n'obujjawo obugoye obwo bwonna bw'omala okubujjawo n'otereeza ekifo na buli kimu ng'omugenyi tannatuuka. Naye ate waliwo n'abagenyi be tuyita abatazunza njuki nga yo oyinza omwekangirawo ng'ayingidde mu nju. Kaakati kiba kiswaza era kikuba encukwe kikuba ewununu okusanga oli n'ayingira mu nju gye bali abantu baffe ng'oli afubutuka bufutisi n'ayingira n'agenda okusanga ng'obugoye obuwanisawo waggulu. Bw'akutunuulira muli mu mutima akusunga yadde ayinza obutakulaga. Bw'aba omugenyi akukyalidde nga mugunjufu n'abulaba amanya bumanya nti ate gwe okyali mubisi nnyo. Kale bw'oba omalirizanga okwoza obugoye bwaffe making sure gy'obutereka mu kisenge munda. Buno obugoye tebuteekwa kambagambeyo na kino tebuteekwa kulabibwako muntu atali muganziwo. Ate oba olaba ne munno ow'omunju oba mukwano gwo bakugamba naye anaabeeranga mulabewo kaakati gw'alowooza nti bw'alukale. N'olwekyo bw'oba oyozezza obugoye buno mu kisenge gy'obusa oteekwa okumakinga sure nti ofuna n'ekintu ekibikkako oba akagoye kungulu akabikkako obulungi okwewala infections n'endwadde z'oteetegekedde nga mpumbawumba. Sobye endala enkulu abantu gye bakola kwe kwoza obugoye buno n'abwanika
wabwere tutikikirizibwa gwayanika ebweru obugoye bw'omunda n'osanga ng'oli ayanise nika obweru z'ensuuba bwezi taataddeko ne peeke n'ogamba ne bannange ensi ddala erimu abantu bubalowooza kyenkana ki kaakati muwulize bassebo ne bannyabo kankubuuze gwe ayanika ebweru obugoye bw'omunda singa enkuba etonnya nga toliiwo mulirwanawo bw'aba musajja nga yakwanulira bw'aba nga yakwegomba dda n'ogaana kimulemesa okwanulayo akamu n'agenda n'akukola ekikyamu omanyi nti abantu abamu basinze kwetikka bizibu nga ebizibu baabijja ku bugoye bwabwe obw'omunda abaffe bw'aba nga mulirwanaawo oba musajja muno oba mukazi muno bulijjo mwerinako empalana obwaniseeyo toliiwo kimulemesa okuggyako akamu n'agenda n'akukola ekikyamu gwe yeesiga omwana w'omuntu gwakyayinza okubeerako ekizibu ng'omusajja ng'oyoza ng'oyanika boxers ebweru ng'ogenda then omukyala neibo bagundi ng'akwanulira ebintu bye namenye byonna nga bw'obiwulira si bya lukale tebyanikibwa wabweru byanikibwa mu nju munda tujja kulinda omale tuukibwako buzibu kino kyemanyize tuddamu kukola nsobi eyo kwanika ngoye za munda wabweru abazadde bino mukulenga mubitendeka abaana ensobi gyalaba ku muwala oba ku musajja oba ku muntu before nga tanaba na kumublaminga asooka kublaminga amakamu eyakulira obutamanya bonna bw'oyolesa ku stage yonna gy'obeerako tusooka kublaminga family mwe wakulira why bwe bakugulumingira n'ova okutuuka eno mu bantu we tukulabidde ng'okola ebyo ebyekijega tumanya bumanya nti gwe kyoyolesa wano tumanya bumanya ne mukadde bukyali like what like a son like a father ekyo tolina bw'oyinza gamba nti oyinza okyewala ti ayiwaffe ebyo tebaabikolanga nga gw'obikola apaana n'olwekyo abazadde buli bootatendeka mwana wo gwaswala eri gyali kyangu nnyo okumuvumanga bwe baagala na buli kimu naye ate gwe nnyina oba taata basooka kuwa credit eraga nti mu buli gundi yonna toyina kyewakola n'omulundi n'ogu ekifaananyi ky'omwana y'endabirwamu y'omuzadde omwana by'ataatendekebwa waka tagenda bikolera mu bantu bakulu si kyangu newankubadde eriyo abakula ne bakyusa n'olwekyo bimanyiize omwana muyingize mu kkuba ettuufu ndowooza kyamakulu eno vidiyo ne musharinga n'abazadde ne beeyongera okugoberera ate ne bamanye ebintu bino nakino nsaba mukitereeze omuntu tayoza nika oba bokisa ayanika oba n'agireka mu kinaabiro ng'amanyi kyalukale agikozesa ne banne ebyo tebikolebwa oyuza otya nika oba bokisa yo n'obireka mu kinaabiro ng'omanyi si kikyo si gwakikozesa weeka na buli kimu eriyo ebintu bannange mukkirize mugaane nga byo bw'obikola oli alabirawo n'agamba oba ono ne pitu tiyalinnyayo atuuba n'omwana wa pitu ayinza n'obutabikola kaakati gwe abikola gw'oli wagundi ki walya mmere kitugima abaana baffe mwewalire ddala ekintu ekyo kubanga nkimanya eriyo abakikola nkyewalire ddala gwe akyayanika engoye ze ez'omunda wabweru kuwaya mu kiyigo nga kyalukale katukulinde bwe bali kukola ekintu toliddamu kwanika ngoye za munda wabweru naawe oziwulidde za munda tewali nsonga ezikwanisa bweru kaakati bassebo ne bannyabo ekyo nga tukifundikidde kati bassebo ne bannyabo waliwo n'ensobi endala abantu ze bakola ekitundu kino katukite tutandike ekitundu ekyokusatu era tukyagenda mu maaso n'olwekyo gwagoberedde ekitundu kino nkusaba noonya ekitundu ekyokusatu kino kyakubiri noonya ekyokusatu ng'era tukyali ku mulamwa gwe gumu nga nkulaga ate awo ngenda kulaga byonna tukyusa ddi
twewala tutya infections na buli kimu. Nika oteekwa kwambala za kikaaki onti bamanyina na bika bya nika oba pants ze bateekwa kwambala. Bingi topic eno simanyi bango oganyuddwa mu eno video eno kusaba ompeka subscribe weegate ku mukutu guno ogwalabuka TV olikinge video ate sharinge video eno ne banno. Ekyokubiri nkusaba okomentinge nga obuuza ekibuuzo kyobanga ng'otuwa go ahead twongere tulambulule ku mulamwa guno. Commentinga bukomentinzi ng'oŋŋamba nti yongera ssebo nange nja kubeera nga nkikola nyongere okubeera nga nkuteekerateekera video ennungi n'ebintu by'otagwanidde kususubwa. Teweerabira kunyiga ka subscribe osobole okumfollowinga n'okufuna obutambi bwange